abantu abasinga okubeera n'obufumbo obulimu obuvuyo be bantu abalowooza nti we basomye ne kibajjako kye bali. Gwe buli lw'olowooza nti otambudde n'omulembe ensi n'ekyuka that you're so trendy, you lose your identity. Gwe lwaki omu China oba omu Japan akera ku makya oba omu Thailand ava ewaabwe n'agenda mu US asigala yeeyita Zhao, teyeekyusa ne yeeyita Alex Richards. N'amanya ge muliko ge mupookera ennyo nti nze ndi muddugavu bampita John Knowles. John Knowles ye yalinga luli nga bakyali baddu, ye yalinga nannyini matwalo ono mwe yakolanga. Kati mwe mulowooza nti kinenge gye listen, you can only fight for anything around you when you fought for you. Omuntu atamanyi kulwana kankunyumizeyo akaboozi luusi. Bwe nali nkyali muto ndoze P3 nena mukwano gwange bamuyitanga Richard Mbowa. Mbowa yali buli ku ssomero. Nze maka gye nvudde nga sirwana, sikkiriza mu kukuba bakazi, sikkiriza na mu kuloyizinga luyi. Ntuuka Mbowa mbuulinga ne banne. Mbowa tebankubye mu kisaawe. Nze obwongo buŋŋamba sirina kukola ki? Adi waka ne ŋŋamba maama ku ssomero leero bankubye, najja n'olubale. Naŋŋamba bakkubye nti ye kitaawe bwadda ŋŋenda mubuulira. Muzeeyi ng'adda ng'agamba oyo akuwulira ebyamutuuseeko. Nga mbuuza byabadde bitya, yali awandiika ali ku mmeeza ye. Nga bw'ojja mu kisenge kye ofukamira wali ku luggi lwe n'omugamba mwami Ssebwa mbadde njagala ayogera. Omugala leero ku ssomero bankubye, naŋŋamba bakkubye jangu ndabe nandaba olubale. Naŋŋamba n'okola ki? Namugamba kikyamu okkuba. Nagenze ne ndoopa n'ew'omusomesa naye omusomesa aŋŋambye mbasonyiwe. Naŋŋamba enkye bakkuba naawe baddize. Bakube. Namugamba naye ate ekyo nga kirala. Naŋŋamba kati gwe okwerwanirira si buli wamu nti ogenda kujja oloope wano. Okay. Nentandika nembeera ne mukwano gwange Kasirye Luuko akyaliyo abeera saidi zaawaawo Kirinnya mbweyogerere. Kasirye n'atandika okuntendeka okkuba empi. Kola bw'oti, okuba bw'oti, okola bw'oti. Nenkikolera wiiki ngezi. Mbowa n'addamu n'ansanga ku buugi n'ankyokooza. Nasooka muyiira buugi. Ne muwa empyezi. Mbowa ne ttiimu ye tebaddamu kunnumba. Kikyengezaako okulaga. Omuntu yenna ali mu nsi leero, gwe ng'omuntu tofunangayo budde kwebuuza nti kiki neerwaniriddeko nze nga nze nkisigaze. Nti newankubadde neeyuza nninaanye mungi, kiki ngenda okulwanirira nkisigaze nze ng'omuntu. Bw'oba ekyo tokikolangako gwe nga ggwe, it is not shocking nti relationships z'oyingiramu tolina na reason ezirwanirira. Ate nga abasajja abasinga bonna bwe bali kati. Omusajja okera ku makya n'omuyambako. Leyise mwaddayo ku ssomero. N'oleeta lisiti. Oba kalemi n'omuleeta lisiti. Nagahanira omunnange bigaanyiro bikya. Bitanse kuba mu COVID awo nga giweddewo. Nakama bambi waleeta school fees zikankole shopping. Bw'okikola leero n'ettaamu ejjanga naye akikulinda okikola. Omusajja natural alina ku providinga. So why are they acting that way? Because mwabalaze mukisobola. But is that bad? Wulira Bruce ne Tony gy'okozesa is that bad y'abazungu yammwe abayivu. Tekitegeeza nti nze siri muyivu. Ne mu mirembe mwe twakulira bannyaffe olumu bayambanga bakitaffe embeera ng'egaanye. Naye omutima mwe baakireeteranga the spirit mu mateeka waliwo kye bagamba nti in what spirit was this law architectured? Not the times. Naye mu mutima ki? Omulembe gwe mulimu luusi ogenda kujja onyambe ku lisiti y'abaana okube ku Crusade. Juzi wano Trevor okuddayo ku ssomero neekuula bwekuuzi ssente za kibiina nenkola ki byonna nembiteekamu. Sajja ogwe mulaba talina kyannyambi. Kati gwe ng'omukyala tomanya na lwaki obyogera. But naturally you are created to receive.
not to give, to receive, because you have to be provided for. Kati omusajja yenna bw'akuggyako ssente kinengejja kitakuviirayo nti oteeka okyogera okuba ne ku lusedwe bakyala b'osanga nga bbaawe omulimu gwamubulako n'ayimirizaawo amaka okumala emyezi ng'ena naye nga lwasanga agane munsabire kyendiko amaka ago kati tuli mu mwezi gwagwo bwe ntunuulira ddaani bwadde eno bwadde eri ali tafa nayo ali mu ddulu zaala. Omukyala oyo ekimwogeza ekyo takimanyi naye kwakuba teyakuzibwa nti omukyala agenda okuyamba baze ayanjula. Kiki? Kankikunnyonnyole. Sirinaamu ssente ne fiizi zituuse. Linda ng'ajjanga ngamba kakati Mandera atuuse okuddayo ku ssomero. Naye fiizi tewali. Ne ninawo obukadde bwange 2 obw'ekibiina. Eva teziba zaabwe oba kiki but it's okay. Za kibiina. Oteesa tukole tutya? Takugambye nti I got you. Kiba mukyalo yita bubeba I got you. Azze n'akunnyonnyola n'ayanjula nti ninawo obukadde 2 bwa kibiina. And the reason lwaki ateekako bwa kibiina because oteeka okusasula you are accountable. Mpuliriza. Bwe mmala olaba nti weeziri nga mugamba okay zaza asasula mmeka nti 65 so tusasulako Mandera ne tusasula ne 65 asigalawo mmeka tugenda sigazaawo emitwalo nga 60 ebyetaago byawakano byetaaga ssente mmeka ntwetaagawo emitwalo nga 40. Okay. Sasulira Mandera sasulire zaza ogudde bye mwetaaga 2 agasigalawo weguliremu engoye zizo zogaba ndi kati zange kubanga za kibiina nze ngendo zisasula. Era n'akolanga bwe mulambise n'agula engoye bwe nfuna ssente zange ze mbadde nninda ne zijja omukyala bwe mba muwa nteekamu ak'ensusso nti buno bwe bukadde 2 obw'ekibiina kyo naye nnyongeddemu emitwalo 2 amalala oyongereze ku z'engoye ziri engoye zammwe ezo ate okyogera oziteekawo awo omunnyonnyola bw'okola ebirala oyongeramu zaaki because ateeka okulabika obulungi olina omulabirira. Omukyala yenna yeetaagamu ssente eyiye nga gwogimuwadde. Ffe twakuzibwa nti tokkiriza mukyala wo kugenda out ng'ali vulnerable. Yensonga lwaki nagamba nti waŋŋamba mbu simanya I want to go out mugamba nkusanga waka because I don't know the intention ey'omuntu amuyise. Olina okukuuma mukyala wo ku by'amanyi ne by'atalamanyi. Andi wuliriza bagirlfriend bamuyise bafumbo oba si bafumbo. Bagirlfriends abo boolaba ebiseera ebisinga bakyekinga nnyo leadership y'amaka mwoli. Otandise. Ge mazima. Mpulira how. Bamukubidde lwakusatu. Gaawo kofi boogera oluzungu banyoleza. Kati nga nze ankubira ku ssaawa 11 ana. Mwami Kyamagero babadde bampise tugenda mu kofi. Mugamba baani abakubidde nti baluusi. Bakigambye leero nti ye nteekale. Kati kola bw'otyo kugenda ogenda genda. Naye nabadde natumye eddalo nati tannakukubira. Naweereza gonja n'ensujju n'amatooke. Leero omupiira njagala kulya ku mmere eyaffe. Olemesa? Sikugambye togenda genda. Gwekola bw'oti. Tuuka ewaka teekateeka emmere eyo bw'omala okugijjula genda ogenda mu kofi yo. Nati nategese dda nina gye nasibyeko dda gye nafumbye. Wagifumbye gye oli ku mulimu onkubidde ova ku mulimu. Bagirls bakubidde ova ku mulimu. Omwana wakala ali mugambi by'abaateekako. Anti nze tanzijulira. Tagenda kujula nja kuba nkome by that time. It's okay. Nze nkugambye nkusanga waka ndabe n'engeri gy'ogenza. Kyamagero waki munno omukolo otyo. Amakulu mu kyo biri ebintu bibiri.
gwe w'omulembe guno ogenda kunyiiga. Yes. You're going to feel he is controlling. Yes. Naye buvunaanyizibwa bwange okusooka okulaga ku luuyi eyakuyise nti tutambulira ku puroguraamu zaabwe. Tolina byakukola gwe. Kati gwe bw'osalawo n'ogamba kaŋŋende n'emikwano gyange, impression gy'obawadde nti gwe tolina byakukola. Era bakwanguyira nnyo buli bagamba you want to go out, kubira luusi yabeerawo anytime you call her. Kitegeeza mikwano gya mukyala wange bamulengeza module eyo. Kati anti gwe olaba nga nze ali controlling. Kyakubiri bakubidde lwakusatu oyinza okuba tolinaamu kasente. Nene bw'oba olina ssente, bwe bakuyita ssente zo n'ogenda n'ozitaba otyo, you're not financially intelligent and sensitive. Kati nze nkugambye kankusange waka. Era bwe ntuukawo mu busungu bwo bw'olina ng'ompa emmere nga tutandika okulya nga maneka gy'essaazi zino zigenda 3. Mateeka g'enju eno bagamba eziwera 2 ffenna teryafuna. Nenno bannange. Okitegedde? Kati gwe owulira obusungu naye nga nkugamba nyamba mikwano gyo bagambe mukole Saturday oba Friday night. Kola Friday night. Nze olwo mmaze okubala nti ngenda kuba nfunyeyo akakadde nkuweeyo 7 ku Friday night. Ebyo binnyonnyola oba biri mu mutwe gwo? Kati nze nkirina because omukyala tolina muwa mechanics tagenda zitegera ye ayagala kufuluma kati. Ne kati nze ngabaze nze leadership mba ndaba gye kiggweera nti kati ku Saturday ngenda muwayo 7,000 agende nazo olw'ensonga saagala mukyala wange abeere financially vulnerable ng'agenze mu maaso g'abantu. Bakazi baffe babalengeza luusi nojja bebakubidde essimu naye nga tonatuuka ne bakuyisiza akabbu. Kyala bwanika banne muleete ku ssente munne nga bwe mukimanyi kati ogenda otuuka people look at you as a liability. Ne basaba bbiri n'agamba gwe luusi gireke. Egwe gireke nga lwaki njireka nga nnina omwami. Mutuuse mukyala we ayagala kudda waka agenda omudroping akavuga VTC akyali ku one for the road. Jjukira bo bali ku free range. Bwe bazinayo banyenye emibiri badde n'ebisajja bibalaba abasajja babuuza oli atazina ye lwaki tazina. Because men are attracted to what is silent. Oli atazina lwaki tazina. Koza alina empeta agamba bwe nanyeenya omubiri kakananga bitandise omugamba you can speak to Apollo his tagenda kulya sente si kisolo wano. Because your wife is financially vulnerable, she can't decide when to move. Kati batandise omutega ebisajja ebirala ebitali because gwe omwami eyo wasalawo n'omugamba it's okay genda otambule tomukuumye kimala. Nange nokkola ekyo nange so kikola when you say you're going out with the boys. Kubalo ate kikyukamu ate kitya because ebiseera ebisinga balo tagenda kubuulira ng'agenda out. Abasajja twogeza ekigambo eki kanzije nkomawo. Oleza n'ogangenda mu saloon. N'afuluma ssaawa 5. Ezo zonna mechanics. That is too much detail. Nzija. Kanzija. Ng'afuluma. Kati gwe omukyala eyakuzibwa omukubira dda. Nze abadde abuuza. Tulye oba tukulinde. Ekyo kiri mu maka agamu. Tulye oba tukulinde. Naye nze wange tebankubira tulye oba tukulinde. Bakozesa nnyo muwala wange. Yabeera ku ssimu. Dadi oliwa? Nga mmanya management enoonya. Amugamba mpa maama wo. Wa omanya awulira. Mugamba mpa maama wo. Kamugamba mulina kye mwetaaga awo. Tinedda ssebo. Zaza nkubira mbuuza wendi kyekigaanyi. I don't go into mechanics endala. Bashogera wuli. Naye amakulu ndi munnamawulire kyekisooka. Osaka mawulire kati awo. My job, I have an occupational hazard nti byenjigiri ate mbikozesa ne mu bulamu bwange obulala. Abawulize essimu yange bangi. Kati nkubuulire wendi. Kyakubiri abakyala bonna bawanye ekitiibwa omusajja gwe batamanyi kikyazzaako. Mystery. Sometimes aye kikumalamu maanyi. Bwe kikumalamu amaanyi nga tomanyi direction gy'odda.
omukulembeze akulaga direction akugamba Luusi tugenda kugula ebuwaya ne mugenda ne mugula ebuwaya n'agamba sayininga awo n'osayininga awo mpa ebyapa ebyo ye n'abiteeka gy'abiterese. But what gives you comfort is that your signature kweri ebyo tobiringiriza nnyo. Kati oba oli awo ng'agamba ngenda eno gundi naye atukole bwe tuti tusooke nze gye nsooka bwe nvaayo nkutwale gy'olaga nti tewali ttabu ogenda otuuka nga site foundation yawedde. Kyamagero nga tuwumbawumba. Obuzibu obusinze okuva we are an irresponsible generation. Tetwagala accountability. Abasajja tuvudde mu maka olw'obusungu ne egoism. Kati nze nno kambabuulira abaami abali eyo. Funangayo obudde weebaze mukyalawo. Abakyala bano ababeera ewaka bagumiikiriza ebintu bingi. Mwe kye mulaba eno nga tutambula, it is the hard work y'abakyala baffe ab'ewaka eyo.